gwe malaya gwe ngenda kutango nune embolo mazi. Kendeza kuchimwa. Ndakutambuza video ngomwana ubo oluntu. Ana nemutaka mu competition ne bajeno wasembala go gwange malewe gwenkana. Mama Gudo si musanyufu nabo abatandise okubanga bavuma mutabani we olwaka video ako ngazina ate ye Dr. Sefuko nabadde girlfriend we Hezo obuzibu bwavudde kubanga Hezo yafunye investor Sefuko ne baguba embwa genda ate ye MC Chumi ate embeera gyataddewo akavidiyo ako osobola okubanga nawe ogiraba nti yataddewo challenge era nga dance ya Champion Gudo ye atugambye nti Champion Gudo yetaaga amuddemu amuyigirize ka dance move era amulage n'empale wansi awo erina kubanga efaananita kale ambuliramu wansi awo abantu abavuma Champion Gudo olw'akavidiyo ako n'abavuma Fangon Forest is it right bajja okubanga bamugeraageranya n'omwana nabyo byonna mbikuleetedde olunaku olwaleero maama ye asi musanyufu olw'ensonga ezo ezigenda mu maaso kale nkujjukiza likinga video eno esobola okubanga etambulira ddala etuuke ku oyo omuntu omulala ayinza okubanga yetaaga information eno entuufu kale subscribinga gwe yasalawo okubanga atonnaba kubanga subscribinga ake kaseera nawe obenga otoyingwako butereevu ate tubeera family emu Wonderboy UG agwe mukutu tuli nkujjukiza atambula ne Haji Miti okulaba nga buli kimu kitambulira ddala bulungi olunna kugamba gwe alina ebitatambula bulungi mu bulamu bwo asobola okubanga embeera agiteekerawo ddala so enamba eri ku screen yange wansi osobola okubanga omunyigamu amapeesa ate ekintu ne kibanga kitambulira ddala bulungi nnyo katandike ennebajo events ngonono yasazeewo okubanga avaayo ku nsonga ezitambula eza Champion Gudo bingi nnyo byasobodde okubanga ayogera wabula olunaku olwaleero okumugeraageranya n'omwana kyekimu ku byasinze okubanga bimunyiiza era awamu n'ekyo n'asaba maama w'omwana abenga agenda ku Fangon olw'ensonga agambye nti omwana we amazina ge bamuyigirizaako ne empale okubanga tasobola kubanga ajambala nga bwalina jambala ye akiyise kibi nnyo ayambalidde alien skin ono era saagala kubanga mwogerera ayambalidde alien skin n'abo abantu abamugeraageranyiza ku mwana naddala mu butonde obwa wansi awo nga bw'oyinza okubanga ogobereza kansonga enkwebajjo ate nkomewo nga luyimye ne musanyuka ne musharinga ne video. Are you parents, you people? Singa abadde mwana wange yakera okwereega ne bamutambuza ati ng'oluntu lwereese omwana yagudde naye tuba tukateekako sympathy tujja kulowooza ndi kasajja kakulu kuba omwana omuto w'emyaka 8 afuna atya feeling eziima kitegeeza kasajja kakulu buyizako oyo bwalwana entalo akakaana kalwana entalo kati omwana w'emyaka 8 agenda te ku social media n'alaga oluntu nga lusitusi nze kati kambabuulira ekintu kimu musa future y'omwana yo naggwe buli ng'obadde wagira aliyeti sikaati obadde wagira ebikola bya aliyeti sikaati singa mwana wo nga yakeera okwerega ku social media n'olwo oluntu nga lwerega bwe ruti osanyuka mu mutima kitegeeza omwana alina ebintu byalaba abantu ali alawundi bayinza n'okuba beegadanga awulira nona kuli yakwata video kiyinzika okuba ng'omukulu yali mulinga aswankula omwana n'akola ki n'afuna feeling ezikola video so you have promoted sexual immorality and we shall die fighting for that immorality. Eyo video yabadde mbi nnyo it was a bad imagination eri mu bantu abagoberera omwana oyo kikyalaga abaana nga awuwa oluti ebyabajjo nga tubitadde ku bali ate ye Hezo ne Dr. Sefuko Bitabuse kyaddaaki ababiri bano buli omu ajjeyo bwino wamune olw'ensonga nti Dr. Sefuko yasoose n'atugamba nti Hezo abadde mukyala mwenzi
abadde alina ebisiraani oba yabipimirawa agenda kubanga atubulira maaso awo ate ye Hezo anaamulangira okuba omusajja omunaku omusajja omukopi obuzibu bwavudde ku muzungu oyo omuzungu oyo yaleetedde ddala obuzibu olw'ensonga Hezo yafunye sponsor ow'amaanyi era essaawa eno kigambibwa mbu bakola ne ku by'empapula okulaba ng'afuluma eggwanga so Dr. Sefuko bwe yanyigidde n'agamba nti omuzungu tayinza kundyako nnamba yange kyaddaaki bitabuse lutalo lwa bigambo ngenda kuba andukuwa ate sagala kubanga ababiri bano mboogera olw'ensonga buli omu asobola okubaako embeera gy'ayisaawo mu mbeera ey'enjawulo ngenda kuba mbakuwa mu maaso awo ate lwaki nedda kale kasuke nkuwe Hezo nkomewo kendeza ku kimwa kyoba otandikirako si bibeera ebyo bikufaanana nga kyebyegusi kendeza ku kimwa kyoba osookerako ate Dr. Sefuko olwamugudde mu matu ye bw'ati bwe yayanukudde mukyala we Hezo kamukulekere ate tukwatagane olulundi ogenda okuba nga guddako obirage ennyo kansibe nga we mwagambye bw'obanga wali tonjagala lwaki wali onneesibako wesiba nnyino onneesibako mbukagamba mbu Sefuko ayaddeyo sokisi mukwano ojja tubulira oyo no sokisi gye wali okomba eno webanga sokisi gye wali okomba mukwano ogenda byogera malaya daba wali onnuuna embolo ate waginuuna netakumalira mu kamwa kubanga amannyogo aga wansi gakwagula omukira olina olumana olwagaziwa gonna gonna ogumana gwagaziwa teguliko nfuli oli w'amazzi towooma bakuzinyezinye gwe malaya kakati zaabika emipiira nze nina vidiyo zo nina vidiyo zo gwe kamalaya mbadde saagala kuvuma lwansonga nakikola omuwala omu ne kinnuma waneeno ku TikTok neŋŋamba uno omuwala wemba mulabisiza nsaba Katonda omuwala gwe nziramukola naye ne memuswaza nenenenya nenetondera gwe nakikola kati golo okubanga oli musege tolina kyakufiirwa oyagala mukono nalinnya lyange nze Dr. Sefuko mukwana abalaba sitatasi zange bakimanyi nina embolo ate embolo yange ewooma buli gwendyako ayagala nadda kaakati gwe weebuuze lwaki ku mirundi gye twabeera ffenna nakakuzina mirundi mibale ate nga gwa nneesibako akantu omunoobeera n'omusajja mu buliri n'akwejjako n'omwekubako igwe nagumana naminyobolo igwe atula ku mbolo n'otandika okubagana amagumba gummanyiire gwe mazzi igwe ani amanyira Dr. Sefuko olabika tomumanyi ngenda kutya kifaananyi kimu gwe nagumana ebyo bye wamanyira okutwalanga mu kalyokiza eggayaza ne bakuzina twerabise kyoyinza okwagala owayiriza obujulizi buubuno mbulina ng'ogikomba ng'oginuuna ate yali ekuwoomera era wagenda ne ku TV n'ogamba Dr. Sefuko akuzina bulungi kati nakuzina bulungi kkiriza tula wansi kakanya obutaka obw'oku ttaka aŋŋamba mbu photoshoot koma nnyoko wali oyagala nekuba naked pictures nga gwe bw'okola wali oyagala nekuba naked pictures nga gwe bw'okola kabulire kubeera ku dating sites nga kanoonya basajja ngenda kukwata ekifaananyi kya namukadde wo bbaawo oyo yakusasulira ennyumba oyo omukadde oyo ngenda mukolako manyi Facebook account ye sawa yakwerabisa mbadde bino saagala bigendamu naye obanga kyoyagala mukwano zino entalo kana kazannyo kange ne bonasasula basiyazi bano basandura tebalina kye basobola kunkola mukwano oziraba ekinege ekikyo kirabika ate nyongera okujjukiza nze